Kale sibonelije. Tugamba. Lwaki ekikomera kyammwe kiri? Kyetegereza nebbanga ekirabidde ebbanga nikimpi. Ate eno egeti esooka. So eno garden waliwo wali ekikomera ekirala. Ekimanyi kati ate ekisinga okuneewunza nali manyi ebikomera byonna byebimu. Ekiwaffe kunaye kiwanvu ate kale weesanga buwanvu wakyo ate bw'amaanyi. Okitegedde? Ate ekisinga okumalamu amaanyi nti ate kino ekyammwe kiriko buno obuntu obutini. Ate kati ate ekirala nsigala neebuuza oba lwaki kasooli abeera munda. Kubanga tatange mwagala nnyo. Kati mu amazzi mugakima ku ki? Tulinamu taapu munda. Mulina taapu? Madde manyi nti nno muno mugenda kubbowa. Ebyo nze sibimanyi sibikolanga nako. Kakati kyembuuza olya ku mapeera? Ganyola mu smoothie. Waffe munaye empeera tugalya empafu kale era tetukomana ku ekyo tulima emmwanyi byonna tubiina naye ng'ate era ogenda okitunulamu ekisinga okuntamanyi oba lwaki wano omuddo gubeera mumpi nze mbyagala nnyo nembeera mu kifo nga omuddo muwanvu. Mbanga mbeyagala kumbuuzaako. Kituufu naye mbadde era nkubuuzaako gamba era simanyi bwe nyiza kitandika oba nkitandike ntya. Ekyoba ogamba alina kyeyagambye Dennis? Yangambye bingi ku byonna ogamba kiriwa. Kakati ekyo kyennyini kyeyagambye kyenabadde mugambye kyenagambye ate byeyagambye byentegeeza naye alina keyakuwaddeyo. Ekyoba nga kyoba akasente modeyo akasente nemugamba nti munaye bwolaba omwana bwati mukasente kamumpe kimanyi kati afunye bulungi. Bwentyo bwentyo naye era sinnakifuna bulungi. Tokifunye kakati kyembadde nsaba oba tokifunyemu oba okifunye naye nga kyemmanyi okifunye alesa nkulekereyo kasente. Neyanziza se ansubire tekikuyise bubi. Yabadde ngambye kulekereyo akasente. Kankubuuza gwe awadde Dene sente Dene ze yampadde gwe yazimwadde azimpa. Teyazikuwadde? Yazimpadde. Kakati simanyi kumanya ki naye nga alina byeyagambye. Kambeko kyembuuza kugwe ne Dennis ani Enkwana? Kwegamba kunze ne Dennis okitunulamu kiri kitambulira wamu bwabyo byonna byeyagambye obikkiririzamu byebyo. Kale kwegamba badde saagala nkuleekere awo bwentyo ngende ng'omutima si musanyufu badde nsala lwakiri nkulekereyo akantu si mu mutima mubi. Kina mbuzibu we balesebo. Kakati nkwe kasente yabadde agambye nti ndi musama. Sente ngonga bungonzi waka kale ebiseera ebisinga nsangamu obuzibu naddala wensanga nga wano waliwo amayinja omuddo mumpi kale kinyumira nnyo okubeera mu kibira kitegedde. Nze nakulira eyo mu kibira eyo ekalangala amazzi empewo n'abantu si bangi oba okiraba. Kale kakati nkubuuzizaako tujja kuddamu.